nga bannansi bakyagenda maaso n'okwefumitiza ku kigenda maaso mu nyaffe Uganda olunaku olwaleero ssente w'ekibiina kya NRM Yoweri Kaguta Museveni ayise mu Nambiro akabondo k'ababaka abava mu kibiina ky'akulira okugenda g'omukulembeze w'eggwanga okulaba nga ensonga ya Makerere bagisalira amagezi okusinziira ku mbaka Margaret Muhanga ng'ono ye mwogezi w'akabondo k'ababaka ba NRM avuddeyo n'ategeeza nti ssente w'ekibiina kino okubayita kwe kulaba nga batema empenda ezinaamalawo obweggungo obugenda maaso e Makerere. Waliwo gundi nnyingi nnyo mu Uganda universities naye nga strike zibeera Makerere wokka. Waliwo Kyambogo, Busitema, Mountains of the Moon, Kabale, where government is putting money, but those people do not strike. Waliwo eziri private abantu basasula sente nnyingi nnyo ezabwannannyini naye nga tebagenda ku strike. So what is endemic about these strikes in Makerere? Kiki nnyo kyeba striking era ng'abalala tebakikoze. Ababaka abatali bamu balaze wetefutefu balina mu nsinkano eno 8 So we are not stopping the NRM family, the parliamentary committee of education to do their whatever. So we are not stopping the committee, the parliamentary committee of education family to do their whatever. But we are saying as a family, as NRM, all institutions in this country, we are mandated to run the institutions. All institutions in this country, including Makerere University. Okusinziira ku mbaka Margaret Muhanga agamba nti kino si kye kimu ku ebigendo kyesebwako olunaku olwaleero. Uganda yonna emulonda naye kati ayagala kujjayo abo abatamulonda atalowooza bali mu ghetto. Maybe they think he has neglected them. Kati afunye abantu abasobola okumuleetera eyo group nayo n'ayogera nayo n'amanya ebizibu byayo kubanga ajja nnyo mu byalo n'alambula abalimi naye tagendangako mu ghetto okulabako ebizibu ebiriyo. Kati ajja bitegeera nabyo n'aba ghetto agire nga bw'abakolera. Ababaka abalala bawadde bannaabwe amagezi okukolera awamu n'abo abalondeddwa. Other members of the NRM, let us learn to work with everybody, not to bicker around, not to fight, not to hate one another. Let's work hard to build a very strong, formidable force as NRM. That is a matter of common sense. Kukozesa mbera yaffe ya bulijjo nti ani aleeta ani asinga ani. So siku ogamba nti nze ate ndi munene oli mutono ate oli atuta emirimu gyaffe. Ffenna kye tunoonya kiri kimu. President w'aba anoonyeza ba advisor be ayagala ba advisor abanaamusobozesa okukola obulungi emirimu asobole okutuukiriza ebyo pate structures za pate ze kyayagala. Ensonga lwaki kitaawe agenda n'ajjayo omwana omutono mu obusika kati nze nsuubira president kye yakoze kituufu yaliyo muna Uganda asobola kukola ensonga eri bwetyo. Omukulembeze w'eggwanga wayitidde ababaka bano ng'akakiiko akavunaanyizibwa ku byenjigiriza n'ebyemizannyo mu kiiko ky'eggwanga olukulu kakyagenda maaso n'okumaliriza alipoota yaako evunaanyizibwa ku nsonga z'e Makerere. Kinajjukirwa nti guno si gwe mulundi ogusoose ng'omukulembeze w'eggwanga ayita ababaka ku nsonga ezitali zimu era ng'ezimu ku zo ziba zigenda maaso mu kiiko ky'eggwanga olukulu wabula omubaka Margaret Muhanga avuddeyo n'atangaaza ku kikolwa nga kino. I really don't think the caucus overrides parliament work. Caucus is for us members of NRM who are the majority in the house to get a common ground, to get consensus over a matter, and then we all come and speak the same voice. That's the only reason really. But we cannot overturn what parliament decides at the end of the day. Yes, Chigongo, Kurwa, Channel 44, Oreguro.